Okusooka nyina n'omuntu omu yabadde ambuuza ekintu ekyo ne mugamba bw'oba oludde wano ebintu bibiri oteekwa okubitegeera. Ekisooka kankijje ku Godobert Mushabe. Godobert Mushabe asomesa Makerere abaana abasoma amateeka. Naye nze namumanyira nnyo mu kitongole ekikola okunoonyereza kikola research bayita ekya Accord. Twamuyita mu lukungaana lwe twatuuze Katonga Delegates Conference nga twagala okufunako omuntu atali munnabyabufuzi ate nga si omukufi atubuulireyo ffe bye tutayinza kwegamba. Era ebimu ku bye yatugamba nti mulina okukkiriza ne Museveni alina kyakoze audience negaana naye nga yakitugambye. Naye ebimu ku bye yatugamba nti abakulembeze bannakyemalira baagala nnyo okulonda. Abakulembeze bannakyemalira baagala nnyo okulonda. N'ajja n'atunnyonnyola nti bannakyemalira baddira ebitongole bya gavumenti byonna, amagye, poliisi, palamenti, judiciary, ministries, zonna ne baziwamba nga zikolerera kubayamba kusigala mu bukulembeze. N'atugaba bwe bamala ne batwala n'ebitongole eby'abantu, emizikiti, kereziya, kanisa, obufuzi obw'ennono, nabo ne butandika nga bukolerera kubeerawo kwabwe mu buyinza. Kakati Godba n'atugamba nti bwe bamala okutwala ebyo byonna nga buli omu abakuutira kadingidi, babijja nnyo mu nsi yaabwe ne mu nsi z'ebweru. Buli omu ng'alaba nti Museveni akalulu akawedde yakuba abantu amasasi n'abatta, poliisi yali mu kyekubiira, ekitongole kiramuzi, buli omu yali mu kyekubiira. Naga kye basigazaawo ekibanaazaako enzira eyo ey'okulabika obubi byakulonda. Naga ati eri yayagala byakulonda nga nakyemalira. Kakati Mwami Museveni nzira ku kibuuzo ky'obuuziza, Peter oli omu ku bannamawulire abagundiivu. Siina kye njogera nga tokimanyi. Teriyo muntu wano ayagala kumulonda bamukubeko akalulu nga Museveni. Era abantu bangi abalowooza nti Museveni apalapalanya alondebwe palamenti tebamumanyi. Museveni ayagala nnyo adult suffrage bateekewo akalulu akabbe akujulize. Kyovula abalijazira baali bamugamba bannakyemalira nga bagamba nze ndi nakyemalira wanjawulo nyateekawo akalulu. Ne Basadaamu bonna baategeka nga obunoga Sadaamu yafunye 98. Ng'omanyi Mbaraka. Yes, Rwanda naye wali okulonda. Nibaga nti president kuli yafunye 99. Opposition bonna bamunominate. Omuntu atuuka kweyembeeroza lwaki ateekawo okulonda. TV z'ebweru ne zigenda e Rwanda ne zigenze ku reportinga ku kulonda. President yeesimbyewo n'afuna obululu ebitundu 99 ku buli 100. So bannakyemalira baagala nnyo okulonda kuba naazeeko enziro naye bakujulizenga n'okujuliza eri abantu naddala ab'ebweru nti mu nsi mwendi banjagala nnyo mulaba nonze nafunye ebitundu 99 ku buli 100. Mao obutafaanana baminisita balala agezezzaako okwagala okusigala ng'eyeetengeredde mu gavumenti etali mu kwetengerera. Kizibu nnyo okufuna minisita n'atandika okunnyonnyola ebintu ye byayagala okuleeta ne kabinenti n'akubiyitamu. Mao y'omu kyendowooza nti awulira ebbanja mu mutima gwe nti okubanga nze nkulembera ekibiina kya DP in theory eky'opposition, nagenda ne tusayininga endagaano nga sigenze kuyingira NRM tugenze kolagana. Alina okuteekawo embeera ye ey'omuntu emusigaza nga talabika bubi nnyo mu bantu, naye neteekawo ekifaananyi nti eri gye yagenda tiyagenda ku bufumbo, bagenda mu bizinensi bagikolera wamu naye shareholder. Kyova olaba asobola okuvaayo n'agamba nti ngenda kuleeta ennongoosereza naye njitwala mu kabinenti, ebimu bayinza obutabikkiriza. Tiriyo minisita ayinza kwogera bw'atyo kuba minisita ebintu buli abireeta mu palamenti ekifaananyi abasinga obungi kye bafuna nti aleese ebintu bya gavumenti. Naye kati bino Mao
bwe baba amawulire gamuwandiiseko bulungi ekifaananyi kyasiiga nti alina ebintu bye naye agenze kubirobingira mu kabineti. Ekimu ku ebyo kyogambye ekya nti palamenti eronde oba asinga ababaka abangi, that won't happen. Peter newe ndiba nfudde abantu libabuulira ekyenkubulya ku Museveni gwe mmanyi tagenda kukkiriza nti palamenti emukubeko akalulu, tagenda kukkiriza nti ajje olw'okuba NRM yesinziza ababaka. Museveni ne bw'anaabeera afuuse nga Bouteflika owa Algeria gwe baali bavugira ku wirubaalo bamutwala okumunominatinga, ajja kuteekawo akalulu. Bwekubakuba abantu masasi abakube bafe, bwekunaaba kuba migga abakube bamulangire nti Museveni Yoweri ow'ekikoofiira awangudde akalulu. Ekyo it gives him satisfaction, era ye alaba kyekimuyamba okulaga ensi nti bamwagala nnyo. Bwolaba ne mwenare wetali kulonda akuteekateeka, ekifo kya Museveni tebakirondangako, naye ateekateeka n'anona ne nomination form abamwesimbyeko n'abagobamu, naye nga bamaze kulangirira nti NRM eteekateeka okulonda wajja kubayo ebifo ebyokulondebwako n'obwa chairman nga kwebuli. Bwamala obolangirira nti obwa chairman bwakuvuganya buli ajja ne bamugoba. Njukira Felix Ogongo ava Langeyo nga jayo fomu yagala bwa chairman. Mu nkola ye NRM akakiiko kaabwe bakeeka oku ntiko Central Executive Committee etuula ne vetting abantu. Kati batuula mu meeting mukulayimirira agamba Felix nti kakati otutadde mu kiseera ekizibu, kitegeeza kati chairman alina okufuluma mu meeting, tubanga bamugobye mu meeting, kati tadde mu mbeera enzibu. N'omulala batandika kumugamba azze okuvetinga bamugamba kuvaamu. Kati Felix Okoti balina kaseera awo nayimira nanga nti bannange olw'ebyo mungambye byonna nvuddemu. Waliwo n'omukyala amuyita Luwedde Oweruweero oyo mujjukira. Baali bagamba mulalu then. Nali mawulire naye nga nange ndabanga mulalu. Najjayo foomu. Museveni n'amuwa obwa presidential advisor. Naye nga gwawa ensi yonna erowooza nti mulalu. So omuntu ng'omanyi Museveni newe omumanyiko akatono, mumanyi mwabali wano mwonna buli omu amumanyi ekimala. Museveni ajja kutegeka akalulu, bamukubeko akalulu agambe nti akawangudde, kati ategeka bw'anaakabba bw'aneerangirira. So yo proposal Mao gy'agamba tegenda kukola kubanga de cabinet tegenda giwagira. Okay, cabinet niyo yali giwagidde, naye ekyokubiri point esooka, point ey'okubiri, abantu ababeera mu NRM abagenda wa Museveni buli omu alwana nnyo okulaba nga obukulembeze bwa Museveni alinganga alina kyabuyambi kyabwongerako. Kati bantu babika bibiri, mulimu abasaasira Museveni nti mukadde ayinza obutasobola kukola kampeni ya buli lunaku, nti kakati tumuteerewo embeera bambi gyanafuukirako president nga tabonyeebonye. Naye abasinga lulina bagamba mu palamenti nti bagenda nze amanyiko Museveni ekitono kimumanyi ng'owamawulire si oyo bogo baba balina mutwe, baba balina mulanga naye mulala. Museveni abaka ba palamenti bamugambanga nti tugyewo term limit. Gurupu emu y'ababaka ababanga abato bajje musuulira mu kino babaka Bulindi n'abalala bagenda bamusanga eggulu YPA. Bamusanga eggulu ne bamugamba nti Mr. President, kati kino ekyokugyawo term limit okyagala tutandike? N'abagamba no, that's not the right way. Tulina kubaganyako birowoozo nti oba kyamakulu eggwanga tumaze okuteekawo ebibiina by'obufuzi yavaayo tababuulidde nti ayagala. Bwe batandise wano ebyokugyawo age limit, kati nkuwa answer bbiri, nti wabaawo abantu always abaagala okubanga Museveni asanze hamp bwe baagala ogimuyisaako kikuweesa obwa minisita kikufuula omuganzi. Batandika age limit yalimu bwogwanga Magezi bamuteekamu Buteesi, ogwanga Katambuka n'abalala. Batuuka bakivuga mu palamenti bafuna Kadaga yasooka kweyisa bulungi n'asooka n'kigaanagaana awo. Bagenda bagamba Museveni nti ekizibu kyonna kye tufunye ekintu ababaka tebakakasa nti okyagala, kuba ye Museveni wakweyisaako nti naye olina okulaga nti ekintu okyagala osobola okkiwagira. Era nayita meeting yatula nakaseera eyo ne Bakadaga nga mwebali, era naye tiyagamba nti nkyagala, yagamba bugambi nti gwe Kadaga
oli speaker NRM yakufuula speaker naye kati ogamba nti chairman wa NRM is too old to rule ulya bwe yakireeta. So you are now saying the chairman of NRM is too old to rule, but for you are young to be a speaker. Nabiyeta bwati. So Museveni yeebuzaabuza ne bana ababeeraawo nga banoonya abawuzi b'obunyama baagala nnyo buli omu abeeko kyamuyamba. Kakati batunuye ebintu bibiri. Museveni akaddiye takyasobola campaign, atambulira mu mask ne frame ekutuka ku myaka 4 frame ekutuka. Museveni nze lwensooka omulaba nga ayita ekyazanga gye banzaala yatambulanga mu convoy kwabangako Land Rover ng'eriko emizindaalo wasanga abantu ayambuka bwambusi Land Rover n'abadressinga era yatwadressinga awo naye nga tiyetegese olwo yasanga tuli ku kkubo ne yeeyongerayo. abebwayise bamuteganga mu kkubo ne bayiika mu kkubo n'avaayo waggulu n'ayimirira n'ababuuzaako. Kati bano abamustadinga abamu bamuli kumpi tebalinga ngafe bamulengera obulengezi bamulaba nga bw'aba ayimuka yeegola ne bamanya nti omusajja frame egende kutuka. Kati tumuteeddewo tutya embeera ne mubaamu ne gurupu endala erowooza. Omanyi Semujju ogambye ekintu abateekerateekera mwami Museveni batuuka e Namugongo June 3rd omwaka oguwedde guno actually batuuka e Namugongo bamuteerawo eddaala eriri extra. Abaategeka Namugongo balowooza nti ffenna tusobola okuwanika amagulu ne tulinnya amadaala amawanvu naye omukulu yatasobola. kakati bano abategeka ne baleetayo eddaala eriri wooden eryokubiri ne balizizikawo liri lyagenda okulinnyako libeere limpi. Kati President Museveni bwe yatuuka oli gwoyogerako tojja mulaba mu bunafu obwo tayagala. Bwe yajja n'aliyitako lino teyali linnya ery'olubaawo yadda sayidi eri n'abuuza ku mukyala Nyerere ye mukyala we ne bamukwata ku mukono n'alinnya ku lubaawo olwo n'alinnya ku ddaala liri. President Museveni yayitawo n'adda eri ate n'alinnya awabadde amadaala abiri n'ateekayo okugulu almost half a meter high alage nti nze gwe mwabadde muteerawo akadaala ndi w'amaanyi kiri kisekyete era sebo twagenda okuvaawo ng'aba-SFC baakajjawo mpolampola kasirise ne bagenda nako tebagala kuteekawo mbeera nti omukulu tebalina mulaba tuwadde mu palamenti kawungezi k'olwaleero sipiika Tayebwa n'atunyonnyola ensonga enkulu eziri mu ggwanga mwabaddemu ne President Museveni okoze emyaka 8 nembabuuza ndi mujjukira nti constitution yagamba nti omuntu okufuga eggwanga tekubeera nga ali mental and physically fit ne bamuwaana ab'NRM nembabuulira obuzibu obuliwo naye byesi kyendeseeyo kyekya President ow'ensi etulinaanye eyafuka mu mpale naye emyaka gigenda nemabwidde ebirala. So kati point gyebadde nkola Peter nti abamawulire yawandiika story eyo ne kati tebamanyi gyali yakuba omukulu ng'empale embisi. Kati abo abaateekawo eddaala e Namugongo ne mu gavumenti babeeramu abalowooza nti omukulu amanyi gawanguse takyasobola kulya nnyama tumuwe kibumba. Kakati abo be bagamba nti okulonda atambula eggwanga lyonna kuveewo twesimbewo bwesimbi asinga because Uganda ina system bina presidential ne parliamentary almost nga America wekola. Kati kiba kitegeeza nti system emu mugenda kugijjawo nga proposal hadi ye proposal awo tugenda mu constitution ne twamendinga ne tugenda mu parliamentary system. Kendi sure nti Museveni tajja kuchikiriza Peter Richard Babu tusaba obulamu kamaliza kasembayo mulimu ne group endala gyensembyayo saawa zina balowooza nti Museveni ayenjebuse naye mutabani alina okujja. Kati abo baba comparing ne bagamba nti naye mutabani ebyobufuzi tabisobola nga kitaawe tajja kusobola genda kunoonya kalulu tajja kusobola kwogera n'abantu era abantu balakuba Museveni yajja wano nga yambala bupuluneke bwe anywera mutampeko. He looked like an ordinary person mu ntandikwaye bino abigenze mu luvannyuma nno mutabani tabibeerangamu ono wapate wa kirasi kati mulimu abaga nti mulangira waba gwaleeta tunanoonya naye campaign ne tusobola
Lulia wamulaba ali kulale mulye nyama mulye omukyere kati awo nabo abaagala omutabani yaje bagamba nti omutabani ayinza obutasobola byakitabe byabadde ayitamu tuteekewo shortcut ng'omutabani bw'aba yazze alina okuyita kati eyo ye circumstances bannabyabufuzi gye babeeramu bayambala ebisanja bakola ki kati buli wabeerayo okulonda okuddako buli wabanga otamu limiti age limiti kati waliwo age limit ne waliwo age yennyini eyakatonda nga Museveni tasobola kugibuuka emuteesaawo akadala ne bagamba mwongeremuko amasa ekigere kiyinza obutatuuka waggulu. Tuli Kampala tunyumyamu ekyo Peter kiddamu gye twatandikidde kinagambye Godba kye yatugamba mu delegates conference. Nze nava nengenda ekisolo tuyina ewaffe omusajja yava Kisolo bamuyita Charles ewaffe ekyazanga ebijaaba gye banzaala we twagenderayo 2021 nga yakatukolera emyaka 37 bato bange Charles yabalera naye nga tetumanyi waabwe ne twesitula ntugamba tugende wa Charles tumukyalire ku boda bwe bunagana oyambukawo nga kasozi bwe tutuukayo nze ndi mufumbi mulungi wa piraawo awunja kukyala tufuna olunaku tugende nze nafumba piraawo mba nfumba polisi ng'eguse ne patrol Semujju wazze otya wano nga tubuulidde polisi ne nali naye mu kabrenda bwe yafumba tegwanyirira yafumba teyalinze ojjukire musajja yafumba polisi nembuuza nazze ntya ebunagana nga sigibuulidde ne magabane nazze kukyalira musajja wuuno nga tubudde ne ku main road tuli wakaawe ne wakaawe wennyini waasula emmotoka tezituuka twazipakinga ku ntambuzaawo bigere kakati ngenda okulaba batandise okukwata amasimu g'abaganda bange kati omanyi omuntu okunyiga tekyetagisa kati tugenze mu lutalo mbasiseeko amasimu bayise patrol ey'okubiri ntandikiddeyo Peter kulaga nti mulimu ebitundu mu Uganda olwaleero ng'ogenda okuwakanyizayo Museveni balina kumala kuwa special permit kwolwo natya nenkubira ku poliisi gwemanyi bakome ku bapoliisi nga wa era kye bakola ne baleeta patrol kuba abantu b'omukyalo basanyuka emmotoka nyingi zizze ne bakuŋŋaana kati kye bakola ne baddira wano otwalisa emmotoka kukuba oyambukira wonna ne bateekawo patrol abantu ne batya ne bagenda nga balanga bagenda obasiba ne tusigala onne ffe famire ekyadde neya Charles ne tumala ne tukomawo ne tusula ekisolo mu tawuni kakati ffe tugenza okgenda mu delegates conference ya FDC at least nga tutambudde buli region ya Uganda gye tusobola ntukolayo Arare ewamutiyagasi n'anyooka abanupu batambula ne bamalako Western Uganda bwe batuuka okgenda ne wano mu Buganda wamu ne batambula Masaka bwe batuuka okgenda e Busoga ne babagamba nti mwabadde mugende Masaka ne mutomera omuntu n'olwekyo temugenda kuddamu kutambula kandi imagine nti mwatomedde abawagizi bamwe babiri temugenda nze we nali active mu mupiira nga Kizibu Express ogenda nti obegenda kuzanya Masaka obavire wa KCC notabawo accident lumu twali KCC yali ezanya Villa Masaka Recreation Grounds nebatuga taxi number eyali gye Masaka y'abawagizi bali ba KCC obavire yonna egudde njagudde bonna tumuli munomu yawona munyiza bangamu effujjo lingi gavumenti yayimirizaako ttiimu genda kuzanya emipiira naye nti mwe mwatomedde abawagizi bamwe babiri teriyo kuddamu kati kutambula kuba twabagambye mukola ki kati entambula ne ziyimirira naye nga mulimu n'ebitundu ekyo saagala kukikozesa kujjawo obunafu bwaffe n'embeera mwe tukolera ebyobufuzi omusajja kati abali mu gavumenti bayereggana bajja ne batukyalirako najja nankumbi nga tukyaliyo najja n'atandikira ku bintu ebyangu yasanga omwana nti hawaii nti gweokola mulimu ki desk officer Buganda mulina polling station meka kange nendeta ekitabo n'abuuza n'atambula n'amaani agamba temuvuganya bo akawulu ke baawangula yagaa baali batubya akasooka akaddako in 18 hours twali tulina declaration form zonna nga zonna ziri ku social media nali eggana ekibiina kya J. Rawlings bw'avaako n'awagira yali vice president
eri minisita yali wa wax mukwano gwa Nasaasira yangamba ntuba tukyali awo nga batuwangudde tuyise chief of staff wabwa kuli amagye chief of staff tutegeka butya bwe tunagenda tulimiremu ego okulya nga chief of staff alina jana nkumbi atuteyo security nga tukyasobola kulemeramu naye waliwo level mu Uganda muno ebimu ku bizibu pita bye tulina ebyebibiina Museveni kyakoze effectively kukudira abantu abalina ensimbi abamakolero abasuubuzi n'abaterawo embeera nga newabakuwagira takuwasere newabakuwakuwayo katona ate n'akakatona atuma baguma namuga akawe gundi tomugamba kavudde wano eggana nagenda okulaba ekibiina ekiri mu opposition nga secretary general wakyo yaresigninze kuva mu parliament guno omulimu gwa secretary general muleno okusinga okubeera MP nga bali ku kizimbe kya floor 36 mu office gaabwe olupapula olusinga okubeera olw'amaanyi mu ggwanga ne TV nga byabwe kati wano ne radio ezimu wano ez'omu kibuga tujja naye mu kyalo ezimu natambulako ne Besigye nga bwemumala ogisasulira muba munatera okutandika radisi nejjako emizindaalo endala twayagalanga nnyo tube ne risiiti zaffe newagamba nanyini radio yasinzidde Kampala n'agamba nti tubaddize sente zammwe programu bagisasula gye tubadde tubawadde ataliyo nga yamanyi nti bagisasula embeera naddala bwogenda lwensembi ogenda Dr. Besigye twali eggulu twasula wano mu hoteri ng'oyingira ekibuga netukeera ku makya nga tugenda kulaale olwasimbula poliisi netukika patrol nga 6 netukwata ekkubo gye bayita layibi netugoberera nga tebakukkiriza kuyitako yadde mu kibuga era Besigye amala kwekyangira eyo muluka nazivaamu n'atambuza ebigaali nga tebaagala kumuyoola lwetuyingirako ku kibuga tiyagaasa nyoka tutambula mu byalo Museveni takukkiriza genda kolerayo mobilization naye nga esaagala kujjawo banafu bwaffe. Semujju, just hold there. Omanyi mwami Museveni gwe muvuganya osuubira Museveni okumakinga life comfortable gye muli. No, Museveni ayina walk to work yagimakinga comfortable gye muli. Kama ndi kati mulimu byomusuubira kubanga fena project ya Uganda yali yakulaba baguma kiyagambye nti si mateeka siki yali yakulabanga to restoring integrity byokulonda kubanga ebibiina obuzibu ebisobola okuleeta mu ggwanga kimulinga abakabe n'alemu olwayo nti omuntu bw'aba akaddiye ne bw'oba omwagala atuuka n'alemererwa nga wala Mugabe niwe bamujjako basigala bakyakuza olunaku lwero yazaalibwa naye nga bamugyeko mu mukwano ne bagamba nti Mugabe tokyasobola nga magandi Museveni ne muba mumwagala temugenda kumukyusa mubiri gwe kugupampinga mu misuwa mpya gino mikadde ijja kutandika okuzibikira it is natural so kyongamba Peter ekyo aba opposition kyaffe ffenna nammwe abatali mu byabufuzi okulaba nga Uganda efuna okulonda okw'amazima okunaaleeta stability mu ggwanga ffenna collectively eggwanga ng'oligase wamu tukyalina obunafu n'okutya kubanga bino byogamba kati musobola kubijjawo nakwatagana na state Besigye kyagamba olumba mugenzere Besigye we egamba nti ebyokulonda niwo tuba tunabigenda mu tulina okuteekawo embeera kati abamu embeera eriko omuwendo nabadde ekitalya okulaba abavubuka ba FDC 36 be bawamba okuva e Kenya n'ensangayo abaana ba Nuupu be baasiba mu kulonda nakati bakyaliyo okubabuuza manga nti ekibabeeza wano baterekawo batereki bali mu court martial manya nti oli maaso ga Museveni butereevu bwagamba bakutenga bakute wagati bakutanga obeerayo kati ebyo abantu bye bayitamu Peter si byangu nnyo kubateekamu maanyi buli okujjako oli amaliridde n'aga nti kati nze ekiba kibe mbigenzeemu tuva lumu twali namuwonge eyo tuli kulaale ne Besigye woko tuwaka abaana nga baga dokita tukoye batukubatiya gaasi embooko tuwe emiriro tuwe ebyuma agati Besigye
teyasooka kukiddamu neyefuula takiwulidde n'ayogera n'amala kati abamala enkuba neefuuyirira abaana ne badduka buli omwana onye wajeggama waneggama n'abagaa nti mwe mubadde musaba emirimu mwe abadduse amatonde g'enkuba n'atugamba nti ffe twali mu nsiko nga toli shuwa nti bw'onaaba gavumenti tekusse ensiko yo yennyini teekutte ndio munaabanga temunaakwagala genda mu nsiko musoke mukoleko ebitandikirwako infact nga tuzika kyanju yatugamba ffenna ng'eggwanga nga twegugunze Museveni tasobola kuttako bantu basukka 10,000 nagwa obukadde 45 basigadde nga mufuna emirembe ngaga ntwewoyo olumu tugenda teko basse eggwanga litereere kati kino kyotugamba nti tugende tukole mobilization twateekawo woman MP yali Moroto waliyo okulonda tuba tuli eno nebagamba Museveni amuyise yali mu district endala ye Karamoja ekawungezi mu mukyala gwe twawadde million 2 anominatinge wefu district muwadde ne sente nga anoonya ensonga agamba mwandekeredde tanaakoza nda ku 2 ku nomination nti nvuddemu kyetwayambibwako ku electoral commission nega nti party weba yokusponsorinze you cannot withdraw kati ebyo ne bakandidate gye bateeka osanga yabajjeeyo golaba atutunye wano mu kibuga akawulu akawedde wano kira kumpi batugaa covid nengula emizindaalo neŋŋamba buli kasitensi ngirateekamu omuzindaalo ogunkolera campaign awo ku stage za border aba SFC bajja ne pick-up zitali ku number plate ne bagikuŋŋanya emizindaalo gyonna billboards naye neyekiraawo ne bagisala kati ngenda okubuuza wa poliisi nga ŋŋamba nti Semujju nyamba nange sinze mbirina naye baŋŋambye okulonda bekunagwa bagenda bikuwa byenaguze nga byakulonda era byagenda okudda nga bampaddeko bimu ebirala tebabinziriza yinza okwanuza byababulako ng'omuntu akola effujjo mu kibuga bw'atyo okusubira nti mu byalo gye ngambye obunagana waliwo atya mu biseera by'okulonda babeera nga ono ennomodde Semujju agenza okukyala maka g'omuntu ansanze enkologa piraawo ntaddemu n'omulawo naye nga lwaki tewafunye permission kujja kukyala wano so kino osaagala okinenyeze ali mu opposition olumu tutambula ne twetola eggwanga ne tudda omutambula olumu n'abagaa nti mujja kutambula kati nali ngenda ku Kenya n'embasi na refugees Katonga twali abantu ndowooza nga 10 baatufunyanye 13 ne batukwata kati buli mwezi tukeera mu kooti kubanga ntaliddeko nze ne criminal summaries oluwedde ntisaaliyo so kati okulwanyisa obufuzi obwa Museveni nga bwe buli bwetaagamu obumalirivu ne sacrifice y'amaanyi naye ne bano abaana bawuliriza njala nekino nkibagambe nali eruweera eyo mu kalulu ka Brenda nabo Kenya nga Brenda wa DP ebiseera ebyo nze ndi FDC ne bankwasa eggombolola sub county erinaanye Luweero ng'ova eno wagiyitaani ng'ovudde Bukalasa nvudde mu mutwe point gye nsembayo okukola omwana wa DP gwe nateeka ku polling station n'agenda ne declaration form nti sinaba kumuwa 2,000 n'ensindika Sempeebwa Tony yali chairman w'Ennangabo n'emmotoka ne boda bamunoonye bw'omusanga kulaale nga beekyanga bakulowoozesa nti muli ku mulimu gwe gumu ng'atambudde ne declaration form ku 2,000 ffe twasuze nze saasula waka tusuze Luweero tukuuma kalulu naye owa DP gwe bakakwasizza agenda okakuuma kati bano abaana gwe njagala obuuze Ekyagulanyi obuuze Besigye oba wali ataweereza sente za kuuma kalulu naye nga ku kyalo kwali kuliko ne branch namba so bannayuganda Abesigye yazimbalira wano nana nti olina okugula ekyemisana olina okugula breakfast ekyemisana waliyo gutwali nawe ng'oli wa mawulire ze wali ndi mu kugabula muceere sawa nabagulira obugi ku makya chapati ono Peter yagenda okumusanga awo nakuma akalulu muceere gwakajja nteka mu silver plate kutwalira kati ne population ya Uganda tennaba kwewaayo kimala kenaazukuka bwetu Peter neyeewaayo ekimala niwe tutagenda ekisolo okunoonya kalulu Museveni ajja kudduka nga ne Kampala
embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi emirimu giguutaanye byogata biganya okugguka tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultants and Agency obulamu butererenga bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna bakumye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any guild registration business proposal writing software sales mobile app development online radio and TV development graphic designing jangu obwebuuzeeko mu bintu ebyenjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala tusange ku tebajjukira akedde mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors oba tukubireko Glorious Consultant and Agency serving to satisfaction. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.